afunye. Which family? Ajana nitoke. Oye! Okwambala reflectory. Oye! Okwambala metro. Oye! Ekwambala etali mumenyi amateeka oye. Oye! Okwambala mwawa fe. Awulidde. Polisi n'omukiira. Wamula Electoral Commission okulaba nti mulwanyisa embeera etali nnungi ku makubo. Abantu bano babeera ne Dr. Zulu babeera babalengerera wala. Manti omuvuzi wa boda boda n'awakubadde ali atera okugendako emulumu anwanya kacaayi nebimutawugako naye atera n'abitereeza. Police oye! Esimanyi byayimba. Tema yenyimba zo wali. Batsapolinge mtu kiriza. Banango omukyala mulaba. Ate naye no picha ya battery ya masanyalaze. Ate element wende kunachi wakabi. Obuyimba lero tugenda yimba buli bwa baganda bange bwe mmanyi. Ngenda bayimbira ebizimbe byakabi. Dafa batukwata bukwasi. Batukwata kwa element ate bawa element. Ate bambale bagenda kwasa. Mutambuza ku bibere. Element. Reflect. Wamalo jona fune netoke. Anaba atafunye element oja kufuna toke. Toke. Diri mu yinashi. Oye, bakweka kecho jiroli hapa. Kechi yetu ke yino ndo kwagwirire ko ino bizindalo kasaba magezi. Fida ho. Anaenda kusudi. Esebu. Muje bije baba yawe nechoku. Muje baba jakuba ababera bidde. Muje baba echo kulya wano. Amazi bagwedeke ne kechi mulimu nakabululu. Ne musakala mwalimu. Muje baba we. Wala no kumenda kwa. Tema ya kuda mu bibuzo. Abara mufise. Abara helmet mufise nimuja kuna reference. Ngeba mara kwambaza oyite wano. Oye, abashinga tumande ku peace kwenye kulia akafa. Kito. Na zone handicrafts. Singe munde zone handicrafts byali byakabi nnyo. Kitwandize wano. Ati twandi nga tukola wo kinga tuine mundu zaffe. Yatolowoze mundu zalekeddawo okuvuga. Zikola bulungi. Era ayagala ogitestinga tubuulire. Naye amaanyi agasinga gali wano mu bantu. Kuba abakozi b'ebikolobero babeera mu bantu bano. Era ne wano we tuli weebali. Tuyinza okwanga waliwo afunye ne element naye nga mukozi wa bikolobero ali wano. Okutegeera nti tuve mu ofiisi tujje wano mu bantu kabonero akalaga nti gye tulaga walungi. Ebintu bino nabagamba tetubikola lwakuba twagala kalulu. Kizibu nnyo 226 kulaba omupoliisi ng'ali mu kalulu. Twagala obategeeza tuli serious. Tuli serious ku kino. Twagala kumalawo obumenyi bw'amateeka nga tukwatira wamu nammwe. Bankoze bulungi ate ne bagaba element ku baganda bange aba boda boda. Teriyo mulimu mulungi ng'okuvuga boda boda. Naye teri bantu baava mu nsi muno ne babeera mu nsi ndala nga ba boda boda. Boda boda bazivugira mu nsi ndala. Tebalina scope. Gwosanze na tetulengerayo kati. Bwe twatandikira tebyali bwe biti. Ekyali kizibu nnyo okutuuza ba taxi ne bakuwuliriza nga bakuwulirako kyo mu poliisi. Naye okulanga mutudde muli awo temwenyeenya. Mukama yeebazibwe. Okuyita aba boda boda bwayise ne bajja nga tulina kyobagamba. Okutuuza abapoliisi wano ne batwala kakano okusima abasirikale baffe ab Kampala North
nti namwe mwebale okubeera abasirikale balungi. Wadde tulinamu abo abazibuzibu tuli batteries trade, naye abasirikale omulimu gwe bakoze na mulungi. Mulaba Kakoza wano, Kakoza tuli kumpa okutandika okumukozesa okukola sente, okuyingizira sente, polisi sente mu kwogerera emikolo. So twagala mweyongere nga mutuwa abantu abasirikale abalungi, abantu abalungi okuyingira mu busirikale, tubeere nga tukolaganira wamu. Banaye abasirikale tuva mu mmwe. Bw'olaba omusirikale omukyamu gwe kimanye nti yava muffe, oyo mubbi munnaffe gwe twawaayo okukola muki mu poliisi. Ba LC1 mwe abarekomendinga abasirikale abantu okujoininga obusirikale, muturekomendingira abantu abalungi okuyingira obusirikale. Ngamaliriza banaye tuyingira ennaku enkulu, twazingidde dda actually. Obumenyi bw'amateeka buli mu kweyongera, buli omu ayagala kufuna okukozesa sente ezo mu nnaku zino. Tuyina okwegendereza nga tetuli mu maka gaffe, tuyina okwegendereza nga tuli mu maka gaffe, tuyina okwegendereza nga tuli ku mirimu gyaffe, tuyina okwegendereza nga tuva ku mirimu gyaffe. Tulabe nti obudde buno bwe tugenda okuyitamu tubuyitamu nga bwa mirembe. Era ngenda kumaliriza nga mbagaliza omwaka omupya omulungi, ate nga mbayita nti enkya ku Lwokusatu enkya tugenda kupulaningira ddala, tulabe nti activities ze tuyina mujje mutweyungeko, tulabe nti zivaayo ziraga ekifaananyi enkolagano ebaddewo wakati wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu Kampala North. Banaye mwebali nnyo, mwebalire ddala omuntu wa bulijjo. That is the most important. Okujjawo bino ebibaddewo wakati w'abasirikale n'omuntu wa bulijjo. Nze ntulaawo ku office nga ndi mu office ku budde bwe ntulira mu office. Nawe gwenda kulaba omuntu ayagala kujja mu office asooka n'ajja naye kengera okuyingira n'addayo n'omuyita buyisi nti kuyingira ino office yammwe. Nze ntuulamu butuuzi okulaba nti ntuukiriza ebigendererwa bya gavumenti mu office eyo, naye office ezo zammwe banaye mututuukirire, mulabe nti muzikozesa mu bulungi bwe mulimu n'obubi. Bwe mufuna obuzibu mujje, bwe mubeera n'ebirungi mukole ki? Kati nga bano abatuwagidde bazze okutuwa, era naffe ne tukkiriza ne tubagamba mutweyungeko okulaba nti tutuukiriza kye tuliko kino. Wiiki eno tubadde ne activities nyingi. Twali wano luli, ndowooza twalinamu aba tax, ne tubeera n'ebikujjuko byaffe ku Saturday. Era ku Thursday twalina activities endala. Jo twabadde n'okuyonja eddwaliro lyaffe lino ery'Ekawempe. Olwaleero tuli wano n'aba boda ne taxi. Basically olwaleero tubadde tulowooza nti twagala okubabuulira ekigambo ekya safety ku nguudo mu budde buno. Abantu abatambula beeyongeddeko mu bungi. Mulaba wano mu taxi tetwala dakika 10 okujjula. Wano boda abantu bali wogenda wano ku luguudo luno olw'Nabweru bali mu competition okulinya ku mapiki. So abantu beeyongedde, naye twagala tulabe nti ffe bennyini tutereeza omulimu gwaffe. Tuyina abantu abakyamu nabo abali kutambulira ku piki n'emmotoka. Mu wiiki eyawedde twakutte abantu 2 n'emmundu abazikukuse. Emmundu 2 ate abaana abatuyambye okuzifuna mwabatambuza abantu, mwabadde mucekinga ebintu. Mbasaba ntemukomaawo, mweyongere nga mucekinga abantu abakola ki? Abayingira mu taxi mwaba boda. Tosula busutizi muntu n'omutwala
Je kiro nabadde awantu nga njagala kutambulira ku boda sawa 8 ogw'ekiro nga waliwo kye tugoba ne CIA wange naye owa boda teyafuddeyo okumanya ani atudde ku boda yange ku saawa 8 nentuula ku boda ndi mu civilian sabadde mu uniform nentuula ku boda ne mugamba vuga tugende nanvuga nanyingiza mu bufo bw'osuubira nti singali nabadde omuntu omukyamu nabadde mukola kyenjagala ate nga n'emundu yange ye takimanyi banaye mubeere begenderevu muki ku mulimu gwammwe wali ebifo omuntu kyakugamba nti yingira wano naawe weekengera ogambe nti wano onyingirawo ntya naye omusajja yanvuza n'anyingizeeyo mu kiteze ebulamu mundeeyo amini kasangati mundeeyo mulaba obuyumba buno bwe bazimba abantu bwe bazimba 2 ku 3 ne tuyingira omwo munda naye ng'enzikiza yeekoze eki ekutte naye wa boda yantwala butwazi tamanyi gwasitudde banaye beere begenderezi. Ekyokubiri njagala kusiima community yaffe y'Ekawempe nti mwebale nnyo okuwagira ne Kempi North mwebale nnyo okuwagira poliisi. Nze okuva bwe najja okubeera okundeeta wano nga RPC obuwagizi bwenfunye mu bantu baffe mu Kempi North sisobola okuvaayo ne nga nti nsobola kubusasulira. Mwebale nnyo okuwagira poliisi, mwebale nnyo okukolana ne poliisi, mwebale nnyo okukendeeza obumenyi bw'amateeka mu Kampala North. Abakowa baliwa abakowa baliwa ekitufunfunyo mukyala nawe ofunyo musajja obufumbo obunyuma nga mwena mukwata obufumbo obunyuma nga mwena ofunyo yali antuteko amanya mpitibwa Nanchani Pista. Nanchani abantu bagala kakasa mu piki erwa sample shoka ndio leta pishi yanga bulungi ogirete ngotambula baba